ebyange bijja kubeera bitono. Okusookera ddala n'obwewombeefu munzikirize ntuuse okusiima kwange eri Mukama waffe Bwana Mukulu wa Butende Parish atukoze obulungi obutali butono, atatulekereranga, atwagadde ebbanga lyonna. Mu ngeri endala era ey'enjawulo twebaze Father Mathias, mukulu wange, muganda wange, ate naye atulungamizza obulungi okuviira ddala essomero lino we lyatandikira. Olunaku olwaleero nze sirina bigambo bya kwogera okuggyako okwebaza abagenyi baffe ab'enjawulo abeetabye mu mmisa eno. Mbadde ndi awo Mukama wange n'ankuba akaama n'aŋŋamba nti okimanye neefuuse ekitovu kyaki ng'emmisa ekutte akati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bannaddiini abandeze, okusookera ddala maama waffe akulira eddwaliro lya Butende, atuleze, atubeereddewo ebbanga lyonna. Njagala kwebaza bakama bange okuva ku Nkozi Hospital. Temumanyi kye kitegeeza omukolo gwonna nga gwa ssomero okubeerako ba father bwe bati, ne gubeerako ba sister, ne gubeerako bannaddiini. Ekyo nno kya kitiibwa. Njagala kwebaza ate bakama baffe okuva ku luuyi olw'Abakristaayo abatukoze obulungi obutali butono, batubeereddewo. Reverend oyo buli kaseera buli lwe tuba nga tulina kye twetaaga agamba nti nze wendi. Ate era nga takoma kubeera nti atulungamya mu ddiini, ate era bazadde ku Hillview Primary School Matanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze sijja kwogera bingi era siri wa kwogera olwaleero. Era kuno omukisa Father gw'ompadde gwenkomye, nze ogwange gwa kunyumirwa bunyumirwa. Essanyu lyange lyatuuse dda. Okuggyako okubategeeza nti kye mulaba wano si nsobi. Hillview Primary School Matanga wadde yatandikibwawo muntu buntu, naye nze muli nawulira ng'erina kubeera wansi w'ekereziya. Era Hillview Primary School Matanga eri under Butende Parish. Hillview Primary School Matanga eri wansi w'essaza lya Masaka. Bishop Severus Jumba ye mukama waffe. Hillview Primary School Matanga tubeebaza nti bwe twasalawo tubakwasa essomero lyaffe mwatwagala mutuleze. Twakitandika si mu nsobi wabula nga tutambulira ku musingi gw'amasomero g'ekereziya ge twegomba. Era wano ne bakama baffe bakimanyi, Hillview Primary School Matanga ye kitovu St. Henry's Primary. Neyanziza neyanzege. Mukama abawa omukisa ate olunaku lutambule bulungi. Raba Mukama byakoze enkuba eyakedde okutonya. Kati akasana kaaka. Bazadde bange abalungi, mwe twakimala bino bye twagala sirina kyakuddiza Katonda ku kirabo eky'obulamu kyatuwadde ne byatukozeseza okuggyako okukola bino. Mukama abawa omukisa. Gwe ntambudde naye ye mukama waffe ssentebe w'olukiiko olwa School Management Committee, Mwami Saddam Gayira. Neyanza neyanzege ba taata ne ba maama. Mukama abawa omukisa.